Alright, kale, mkwano gwange omulungi akakwera nkwaniza ku 21 questions yenze uwini success ranking saa ya tuyingizaawo. Kakati nno munnanga olunaku lwaleero omanyi program boba ng'ogituliddemu omuntu olina okubeera ng'ate kati eri vibe ndala neno kati vibe ndala ate kati gwenkyaziza kati ebitiibwa kati era ngenda kwewombeka kubanga ebitiibwa byendimu bingi muko okitegedde bulungi nnyo nina okwewombeka oba naye ate omugenyi gwenkyaziza ngambye embeere ne vibe ya vibe right so banaye mwanirize wamu nange Mr. Allan Lwanga. Thank you very much. Nze sinze mukano. Sanyu limbuganya okubeera ko wano ku Spark TV. Okubeera nawe success, the one and only. Oli wakabinyo. Era Spark TV tujinyumirwa nnyo. Abatuuliza bwena mwena gye muli eyo n'abatulaba. Tubaagala nnyo wano mu kibuga ekikulu ekya Kampala Central. Kakati no munnaye nga bw'otandise ng'oyogera Kampala Central. Ndi sure abantu bangi bali mu gakatatu ba Allan ate abatana bakubeera mulaba. Yo first time okubeera ng'olaba Allan ndi sure weta okubeera ng'omutegeera Allan Lwanga yani. Ssentebe Allan Lwanga ow'Ekamwokya ye member of parliament addako wano mu Kampala Central nga nkikkiriza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe nti Muhammad Nsereko agenda okuva agenda okuddawo okukwasaganya ensonga za Kampala okugitwala ku level gyerina okubeerako ffenna tugyeyagaliremu tukendeeza omugotteko ffenna tufune opportunities ezituyamba ate ffenna tugyeyagaliremu so amanya n'eddoboozi yenze Ssentebe Allan Lwanga omusajja w'entebe Ssentebe mu ntebe. Wow. So, tulina obubonero bungi obugenda obeera ku ballot paper. Yes. Tubuyina kati abamu balaba umbrella ne bagamba. Abamu balaba basi ne bagamba why umbrella kati katugendeko mu basi. Allan Lwanga abandi agadde omulonda akabonero kagenda faanana katya ku ballot paper. Zeno gwe mulaba wano nkulidde Kamwokya yadde mbadde muno mu kibuga all my life. Somedde wano bintu byange byonna mbikwasaganyiza wano. Naye Kamwokya eyo gye tuvaamu naye nga omanyi mubeera n'abantu bamwe be muliko ku kidowali be mukuze nabo nze ne Bobby tukuze ffenna abaana bato tukuliddawo mu ghetto ne tupambana n'ensi paka tugituusiza nze ndi mwana wa ghetto pure lwakubanga ate neepolishingamu neeno mu corporate nayo nzijaayo otegeera naye kakati okudda ku kibuuzo kyo ffe twali mu ghetto tugamba chairman Nyanza akalulu kali kamusingira watono nnyo nga tulishuwa kana agenda kalya tugagenda giyo kadi ne bagimumma bamuteeka kawempe netugamba katabu ghetto tugireyo kadi eya Kampala Central kibuga ekikulu togisuula katabu yagendayo bagimumma netuma Sserunjogi musajja mukulu nnyo former mayor olai kumumanyi oyizo kwanga kumumanyi Sserunjogi yatulera yali abeera ngaawo yalina office emabega wa Equatorio yali gombolola ya LC1 mayor LC3 mayor owekibuga yatulera nnyo era twamwagala nnyo tunga tugireyo kadi ya Kampala tebula tegwa Sserunjogi naye ne bamumma kadi nze ng'omwana omugezigezi w'omu ghetto ali sharp ne ngamba bino ebya kadi sijja bigendamu kaneetegeerere nezigira ku ntebe Ssentebe mu ntebe Ssentebe mu ntebe tobadde ogamba kati nkufunye bulungi nnyo so kati wetusanga entebe abantu bali ku TV abali mu kulazi essaawa bayinza okubanga basoose butakitegeera nganze banasobola butakitegeera but now omuntu yenna ayinza okujja tamanyi kuwandiika naye nga alina kino ekintu kyagenda oteekawo so akiteeke akabonero awali entebe okitegeeza ekibuga kyetaaga omuntu akitegeerera kati ffe abavubuka bonnaffe kiba tukyangu nnyo olina okunoonya awali entebe nti Ssentebe kamulonde sobola okutwala ekibuga mu maaso okay wasomera UK kati bwe ngamba okusomera UK ate netuwulira ne Kamwokya netuwulira kati nyambo bigatte mbirabe bulungi tubitegeere bulungi abantu oyinza okubabuzabuza ne balowooza nti siri waawa naye nze gwolaba wano okumanya ffe abaana b'omu kibuga nze natandika okusoma nasomera Nakasero kumpi ne State House akasomero bakayita Mackinnon Road Nakasero Nursery School Mackinnon Road twali ebiseera ebyo byali biseera birungi ng'ekibuga kikyali simple nga kikyali ky'abantu ba bulijjo nga ffenna twali twakava mu biseera by'entalo okitegeera 86 awo bamuseveni bakawamba biki kugamba nga buli omu tewakyaliwo nnyo baloodi nnyo tewakyaliwo nnyo abantu bonna tuli kumpi ku level y'emu kise ne gunkwata nasomera awo navaawo ne ngenda Kitante Primary School Kitante ogimanyi yawano ya mu kibuga wano wenasomera wenavaawo nasoma bulungi nnyo ne ngenda Ekisubi St Mary's College Kisubi ogimanyi St Mary's kyeweta SMAC SMAC galina vibe obamanyi alina vibe yono naliyo prefect naliwo amaanyi nnyo eyo
ate nga nzanya rugby. Kati omwana Bobby bwakusanga afukamire. Okitegedde bulungi kubanga nze ndi senior we. Nze mbeera senior we ate nali mu kakooza ate lyalabika ali mu mugwaja. Kakati we twaveeyo ne ngende Makerere College School bwe ndi muntu wa mu kibuga wano wandege awo tuyita we tuddayo eri ewaffe mu ghetto mpaka ku university Makerere. Kati ate otuuka eno waggulu gy'oba otuuse naddala mu gino emirimu egy'e Kampala ate oba olina okwongerako zicepe. Kati zicepe nze ndi mwana wa mu ghetto ndi mwana wa mu ghetto. Kati okufuna echepe ezeyongerako ate awo nalina okukwatamuko ku nyonyi nengendako UK enyongerezaako emisomo mingi nnyo togimalayo. Nina marketing, nina accountancy, nina courses ezimu zenakola mu law. Byonna byonna. Byonna bye wasoma. The finance. Byonna bye wasoma. Biyambe bitya oba bikozeseza otya okuyamba community eyo? Kati nze kulaba wano omukisa gwanzijira mangu nnyo nti nsobodde okukola mu bitongole ebyenjawulo. Nakola mu DFCU Bank, ndozo ogimanyi DFCU Bank, banka y'amaanyi nnyo. In fact we nali nakajoining ate ne bangabe Masaki, Masaka nayo nenkolerayo okumala ebbanga ddala. Ate nakola bulungi nnyo, bakama bange banjagalanga nnyo. Ne bakasitoma abamu be nafunayo eyo, nyinayo abasajja eyo ab'amaanyi basenyagasi bandi bonna bali abasajja b'amaanyi. Kati bwe navaawo ne ngenda mu KCB, ne ngenda mu brewery, Uganda Breweries. Ne nkolayoko, we namala ne ngenda mu UAP Insurance. Eyo nno gye mmalidde ddala akabanga kanene. Nga ngenda ninnya chepe bagenda banfuula general okitegeera mpaka okufuuka head of distribution ate bwe nvaawo nemyoka nfuuka CEO wa company gye bayita ayo MTN ayo nze yali CEO wayo mu biseera ebyo mu ebyo bitiibwa byonna byonna naye n'ekintu ekikimu ekyanzikakkanya nti community gye nali mbeeramu eyeekamooca yanzikirizisanga okubeera omwetowaze okujjukira abantu bange gyenva era nze sivanga mukamooca n'ebitiibwa bye nafuna na buli kimu kye nafuna n'akasente taafunamukko ebiseera ebyo akatonotono neera still nasigala mu bantu bange ab'omu ghetto era mwe nali nkolera emirimu gyange nensobola okukola ebintu ebimu nzimbye emyala nzimbye enguudo waliwo oluguudo lwe bayita Nalunkuuma Road ekamooca olumanyi olwo nno oluguudo lw'amaanyi nnyo kubanga baalubbula mu maama waffe maama wa Bobby mwe baalumubbula kati oluguudo Nalunkuuma Road nze gwolaba wano nze yaluzimba ku ssente zange nenduzimba omwala nenduyiwa koolaasi nze ssentebe w'ekamooca. Kyenjagala otegeera mukkirizibwa okuzimba enguudo gavumenti zirina okuzimba ate mwe ne muzimba ati kakati munaye gavumenti giyambe naye ekoleki esobole okukuyamba ati onootuula awo n'olinda gavumenti ekuyamba gavumenti erina okuyamba abantu bangi nnyo weenaatuukira ku ggwe lunabaddi kati olabawo ekintu nga kitambudde bubi gezaako okutuukirira abakakiiko era nze ekyanfuula ssentebe ew'ekyalo kyange nagendanga okulaba nga oluusi ebintu bye tulimu oluusi tebitambula bulungi ate oluusi oyogera n'abakakiiko ate babagala kubookyayo bagala tujjeemu muzeeyi tujjeemu ne nga bino ebintu si byakubookyayo nakubajjamu kambyenyigiremu egwe kusalawo neesimbewo ku bwa ssentebe bwe nasinga nze gwolaba nze yaddira chairman Nyanzi mu bigere akalulu kaali kakaasa mmeema amanya akalulu k'omugongo koca oyinza ogenda okutunula emabega nga ne mukyala waavuddemu nayita mu kalulu ako nenfuuka ssentebe nenga akatukwasaganya ensonga zonna bwetu. Omuntu ayinza okulaba n'alaba ekifo ky'oliko nga kiriko omukulu omu abantu gwe bagamba munange banange bane nga kyesuse banaye omuntu waati nkimanyi okimanyi bwe ngenda okubuuza ne bagamba totidde anti kakati oyinza okuba nga ombuuza nga ntyanya awo sirabawo gwe nyinza kutyawo walwawo omuvuka bamuyita muzoora simutya walwawo nakkuya simutya abalala ate bosi bamanyi nakubamanya kubanga bosi bamaanyi nakkuya gwendabanga bosi nga gwolinawo gwomanyi gwe mbuulira nawe gwomanyi oyinza okubanga naawe olinawo ati gwobadde olowooza nti wamaanyi nnyo tumwogereko tekigaana tumwogere tetugakubira nnyo balala bugombe bataliiwo waneeno. Now omuntu bwakubuuza Silver Rock Association oyinza kukugamba ki ye okolangaani?
kati olaba embeera y'obudde nga bweri oluusi tugenda ffe ne tuyiriba ne tunoonya emirimu egy'enjawulo naddala mu kintu kye bayita consultancy nti wonooba onoofuna omulimu gwa consultancy oluusi olina okuba nga osobola okuguyiriba gye guli nga teguli wano mu Kampala nga bali baagala kumanya ofiisi ye erirudda wa kati ng'oluusi webagamba nti ate oli wano mu Kampala ate oli nga balaba nti bijja bamenya ng'oluusi ate olina okukola ki okusettinga office ewantu awalala kati mu kintu ng'ekyo n'osobola okuattractinga clientele ate gy'onoonya so nina emirimu egimu gye nkola mu consultancy yange bagiyita Silverhawk Associates mu mawanga ag'enjawulo okusingira ddala mu North America naye nga essira naliteeka Kamwokya simanyi oba omanyi Kamwokya Center Kamwokya Center oba ogimanyi waliwo amaduuka agali opposite awo waliwo akasaawe kuliko kawosh abaana bange beboleze emmoloka eyo parking eyo mulimu emmoloka eziparkingawo ekiro eyo parking yange naaga amaduuka gange awe tuyiribawe tukolere obuntu bwaffe mpolampola ne tukwasaganya eki embeera y'obudde era mbadde ngenda kubuuza abantu boba famire yo eri UK eri wano anti kakati famire oyinza okuba nga ekibuzo tugitandike tuyinza ogitandika n'essaawa ya leero katikati ebya famire tuli basajja baganda otandika okumbuuza famire nti famire kakati bwezijja wano ku shono nga famire ki eba gyombuuza famire bwe nkugamba nange nyina famire yange naye tukiveeko ndowooza olabika kigenda kubeerawo bwekityo kubanga munnange naye nga gyogere nye Kamwokya ndi mukulabira ddala nga Kamwokya ate kati buli kimu gye kisibuka bwe mba nkyogera bwe ntyo okyogera now nze kandagule ngambe mbu omukulu Allan agenze mu parliament olunaku lwaleero atuuse nga 15 tusazeewo Uganda esalawo nanti ka 15 ebuli naku mbale zokka okubeera abantu bagenda kulonda entebe basanga entebe ga batiikinga atuuse mu parliament olunaku tulina ba MP oba tulina abantu abagenze mu parliament awo nga mu lobo ovaayo n'omugamba bannange kiki kyo kyogenda otandikirako kukusinzira ku bantu bo okitegedde nga tebalina kye bamanyi nga bagamba tunatuuka tujja kuyitagerera eyo nawo omukulu Allan agenze wansakiridde wali eri ekyemmanga tutandikirawa okusinza ku bantu amanyeno programu ya vibe nnyo saagala nnyo kuva abantu naye nga ekituufu ekiriwo nti tulina etteeka lye bayita the KCCA Act of 2010 etteeka eryo baali balikoze nga Kampala baagala yeetengerere ate ebeere nga yo esobola okuddukira ku speed ey'enjawulo ku ggwanga lyonna nga wogenda ku restaurant n'olaba omulyango gwa restaurant otuuka ku restaurant ng'omulyango mukyafu oyinza okuyingira restaurant eyo Kampala lwe luggi lwa restaurant yaffe eno gye bayita Uganda kati bali abaateekawo etteeka eryo KCCA Act bali baagala Kampala ebeere nga yeesobola okwekuŋŋaanyiza emisolo gyayo eyina kye bayita fiscal policies ezaayo esobola okweimplementingira projects ezaayo terinda gavumenti eyawakati ekikulu kati toyinza kutugamba leero ku misolo gyonna egikuŋŋaanyizibwa muno ate kakati tusooke tuliyirireko kusimanya aba zi factories za sukali waliwo gundi bamubyeko ettaka lye ku misolo gyaffe giva mu Kampala misolo egiva mu Kampala gyandibadde gisooka kukola ku Kampala yo nga yo ne tusobola okugitumbuula gye tukoma okugitumbuula n'eggwanga lyonna gye likoma okufunamu oba okitegeera nti eno ente eri mu kukuwa amata amangi gy'olina okwongera okuwa ki ebiwata ofunemu amata nga mangi ddala osobole okusaasaanyako ate ku bifo ebirala kati etteeka twagala okulikomyawo bakiyita repeal and replace ti mulikomyewo mu bantu mulikubeko ebirowoozo mulitereeze nga musobola okuwa Kampala semi-autonomous position nti yeekolerera amateeka esobola okwenoonyeza ssente nga Kampala esobola okugenda nga gavumenti ya Kampala neyeewola ssente mu World Bank neyeewola ssente mu bainvestor neyeewola ssente ku gwe omukyalo omulungi nga gwe n'ogula bondi yakabola manyi kye bayita treasury bonds eza Uganda treasury bills treasury bonds kati obera owoze gavumenti ya Uganda ssente kati tuba twagala success awole gavumenti ya Kampala ssente nti ebintu ebyo biba in place kubanga etteeka kye lyali lirina okukola naye tekyagguka bwe kibeera in place tusobola okutereeza ekibuga kyo tukole emyala tukole enguudo buli kimu kiba kitambula ne budget eba emala ndowooza ennaku ezinasookerako entone those let me say 50 100 days tugatandikira ndowooza ku ebyo byoyogedde saagala kudda mu kibuuza bwe kityo now question yange ey'okubiri eri nti omuntu yenna ayinza okubeerayo twali wanene tufuna amawulire amabi omukulu gwe bayita Mathias Olukaga kaadi ng'agifuna mukumala okubeera ng'agifuna
ne bamujjayo ne bamugamba munna ebintu ebiri expired otegedde so mukumala okubeera expired omukulu n'agamba kati munnange nyina gwe mpaddeyo kati alina yesterday gwe yagambe gwali emabega okitegedde kati njagala wennyonnyole bwe bituukayo ekibuzo kigenda kujja bwe kiti Allan kiki kiyinza okujja ku mulimu ogwo gyonna mirimu yo gyonna gy'oyogedde n'ojoininga politics nga risks nyingi nnyo n'ogakati joining mukama wange mafia Walukagoyo mwagalanyira nze ndi ku TikTok okwera nkoze videos nyingi nnyo about him naye kankubuulire bino ebintu twabirabira ffe wala twagambako bakama baffe abamu bali mu kibiina ekyo twaga nti wobeera ne office giconcentrating eko gifocusing eko tokwasaganya bintu bingi omanye omusajja gwe bayita Twodongo SG wa NRM singa zukencha ku abeeranga kumpi nga super minister oyo nno gwolaba wamaanyi singa zukencha ku machana atanga watu okunoonya akalulu yesimbyewo mu Gulu municipality abajja kuwaba okitegeera abajja kuva ku byalina okukola kati wane kintu kino ekya Walukaga bakiyita due diligence waliwo omuntu ataatunuulira ensonga ezo gye zaali zitambulamu singa baali batunuulidde no nze kankubuulire nti olunaku lwe bajjayo empapula ezo ne bagaa nti kiki nekiriwo nategererawo nti Walukaga akantu takayita tasobola kabuuka batosobola kugamba nti omwana asoma S1 mpaka S6 nti omu n'omuntu afuna olupapula olumugamba genda osome university olupapula lwa Walukaga lwali lumugamba nti genda osome university kituufu ali mu kusoma university era ali mu kugisoma naye olupapula lwalina lumuga genda osome university si kyekimu n'omwana atudde okuva mu S1 mpaka S6 kati singa waaliwo office ey'amaanyi ng'eya SG etunuulira ebintu ng'ebyo osanga Walukaga teyandisobodde kutuuka ku point eyo ekyo nkyogera n'obuvunaanyizibwa n'obuwombeefu ne respect eri SG bwalumwako akuze akateegwe ne kamukwatirawo ebyaddiriro birabye naye ate nze kugamba nze munaye musupportinga ye ng'omuntu kubanga manyi alina clout alina abantu be bangi nnyo okitegeera so wanaabanga asobodde okuba movinga n'abateeka amaanyi we gali ne balonda ajja kubakoza ekyewunyisa weyavidde risks zonna ezo ng'ozirabamu waliwo bingi nnyo gwe ekiyakujje ku mirimu gyo n'ogaana naawe kagende mu politics kati nzo ndaba wano maze ennaku kumpi nga 6 oba 7 neebaka essaawa 4 zokka kuba ndi mu campaign tukiira ku makya campaign nga twebaka kiro kugamba ebintu ng'ebyo abasajja ebyo ezo risks that's what the life of a man is about olina okuba ng'osobola okugenda mu risks n'oziyingiramu ate kikwewunyisa nti binyuma otekayo n'oteekayo n'otala afiya n'ogamba bannaye bino nga binyuma ate nga risks ziri high ate nga tolina garanti ne leero mbadde naye ku show ne munywesa amazzi ngezo kulanga Sara atandise okuyimpa wane nga omusajja mbadde mutta omusajja nga mutta bwegeno leero tubadde mu NTV mu kampani yammwe ku show naye ngezo okulanga ng'ebibuuzo takyabiddamu era tubadde mu luzungu ne tujjayo oluzungu lwonna ate kati simanyi oba owuwo mumpi naye Sara ye muwanvu yensonga enkulu munnange kikiwomera matama abiri abakazi abampi nabo tubaagala n'abawanvu tubaagala abanene bonna sofe tetulina kajanja ako kati oli ku slogani ya luzi oba mumpa oba temumpa egwegayira nze munaye nze ndi musajja mwetowaze ate kati nze njagala kugenda nkube gavumenti oluseke n'abantu bange bajje bankuba oluseke kuba nze mmanyi gyenva agenda tujja n'okukuba mbadde nsaba ogende bakuwe mmanyi ekifumbiro manyiyo mu kibinika omanyi mu Kalitunsi mu Kyamuka waliyo ebifo my friend abantu nga bali bubi ebyaddala success goli lucky okubeera wano today tuli wano mu TV eno very nice place naye nga abantu eri bali bubi si kibi bw'oba osobodde okusemberera bano abantu ewali engabana y'eggwanga nosobola okubateerayo akabega n'ogamba nti bannange nyina abantu bange bali bubi muleete ku kasente kano nange nkabasindikira eri wansi so nze munnange kubanga nze kukolerera abantu ate nga kiva mu bwetowaze n'obukulembeze bwe mbaddemu nga ssentebe kuba nze mbadde nkolerera omutwalo gumu omwezi
omutwalo gumu omwezi kwewaayo gwe batusasula omutwalo ogwo kwewaayo bwewi kukolerera abantu nobagamba naye kakati mbeera ki kati kino kiganye tutereeze wano ate gundi akubye gundi ne mubikwasaganya okwo kwe kubeera abeetowaze ne mukolerera abantu bamwe ne mubayamba gavumenti n'eggwanga lino lye tulimu okujjako ng'oyagala kubeera MP mu Las Vegas oba mu Sweden naye wano mu Uganda embeera y'obudde nga bweri yeetaaga okubeera omwetowaze oyamba abantu kale tusiibula ndowooza we had a good time ndowooza next time better kubanga munaye obudakiika bwafaizo munaye we bwasazeewo okubeera nga 3 dakiika 3 munnange so mbadde nsaba osibula abantu bannange bannakampala mwenna abali ekibuga kino kyetaaga omuvubuka omuto ategeera ekibuga ffe tetugenda kwebakira mu parliament ffe tuli baana ba mu ghetto tukulidde wano naye ne mutusomesa ate ne tufuna n'empisa ne tugenda ne mu corporate society ate nayo ne tukolerayo bulungi netusobola okukomawo ate tukwataganye eggwanga lyaffe tulitwale mu maaso tufunire abavubuka emirimu tulongoose ebiganye tutereeze emyala tulongoose enguudo tukolerere abantu baffe kaseera kano mbagamba nti teriyo muntu mu Uganda wano ategeera Kampala nga bwe mutegeera era mbasaba okulonda omusajja w'entebe ssentebe mu ntebe chairman Allan Lwanga ow'Kamwokya mbagala nnyo mukama abampeera omukisa kale bannange ndowooza byebyo bwe munaalaba entebe kati munaye 15 munaye tusalawo nanti bannaye so mbadde nsaba mbagaliza ekiro ekirungi musube bulungi mweraba